Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society Isaac Ssemakadde ayungudde ekibinja kya bannamateeka okumuwolereza mu musango ogw'okuvoola ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo ogwamwawabirwa bannamateeka banne okuli Byamazima Joshua ne Tony Tumukunde. Olwaleero kkooti ya Buganda Road maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi lwesoose okutuula ku nsonga z'omusango guno era ng'oludda olwabi musango guno lusabye omulamuzi okuyisa ekiragiro eri Isaac Ssemakadde okulabikako mu kkooti ku misango egimuvunaanibwa bannamateeka be kye bawakanyizza. Let us summon him. Give him the charge against him to respond to it. If the other party is not there, is either to order the applicant to go and serve, or if court is satisfied, they make an order, and they first have to make an order to proceed ex parte. Wano wabaddewo okulya n'okkombeso wano eri bannamateeka ba Isaac Ssemakadde be yayungudde okuli Aaron Kiza, Derrick Bazekketa n'abalala nga bannyonnyola omulamuzi lwaki bawakanya okusaba kuno. Of course, we cannot talk about Article 28 without mentioning the fact that the right a fair hearing. But that confidence that they give to court under Article 126(1) of the Constitution is eroded once you start entertaining frivolous and vexatious complaints and issue. Bano bategezezza omulamuzi ti singa akkiriza kino ne kikolebwa kyakutyoboola eddembe ly'omuntu waabwe eri okufuna obwenkanya. He is arrested. Why do we want him arrested? We want him summoned. That's the case they've provided for this one. There's a complaint on oath against him. He has brought lawyers to come and make him part of these proceedings. Wano omulamuzi wateereddewo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja okuwa ensalawo ye ku nsonga eno, wabula nga bannamateeka ba Ssemakadde batubulidde nti bawandiikira ssaabawabi wa gavumenti agambibwa okutyoboolebwa kyokka nga n'okutuusa kati tabaddangamu. Ne tumuloopera nti waliwo bano abalwana okusinga ggwe beetumiikiriza kati baliwa mu kkooti. Twagala kkooti ojja okole ki? Oginnyonnyole oba bano abantu bamanyiiko oba ggwe yabatuma. Although it is sacrosanct, the complainants want to lock the head of the bar out of these proceedings at this stage, and we are saying to hell with that. Bano bawadde kkooti eno amagezi okugoba omusango guno kubanga n'abaaguleeta balina empalana zaabwe eri Isaac Ssemakadde. Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze. Abakulembeze mu ggombolola y'e Kawempe basisinkanye